Uganda tutandise okufuna ebinja by'abantu nga balina obuyinza obusukkulumye kuwa bannaabwe ng'oli asobola okukola ekintu n'akola omuntu ekintu n'amutta n'atambula nga talina akamukutteko. Waliwo ka video akatambudde ku social media nga omwami eyayita Mark Bugembe amannya ge yayita ag'obuyimbi bamuyita mutemi wa nnyama kubanga mu luzungu mulimanyize nja mutuuma ago. Omwami ono Katonda bwe yamutonda yali teyawera era ensonga lwaki Katonda yamukola bw'atyo yalina ensonga lwaki amutonze bw'atyo. Kinkutteko ng'omuntu okulaba omuntu ayina amagulu agatawera nga n'obwongo tebuwera atannafuna wadde basima toyi mu Kampala ng'ayimbidde ebbanga ddene nnyo olw'okuba nti ayina access ekuba essimu n'akubira omukulembeze n'abyokwerinda okudda ku muyimbi munno Munnayuganda gwe wandibadde oyamba n'omukakanako n'omukuba embooko ng'oli mu ngoye ez'amagye ng'abantu abatabakkiriza kwambala ngoye ez'amagye. Mukulu Mark Magembe Katonda yalina ensonga lwaki yakulemaza akagulu ako okubiri. Mark Magembe omutemi w'ennyama oba gwe tuyita Butcherman, please with due respect mulekerawo okuyisa bannayuganda bannammwe engeri y'okuttale. Remember Mark Magembe lunaku lw'onoofa bagenda kutwala mu nnyumba ya kito kubanga mu nsi toyinaamu nnyumba walema okwekolerera. Ensonga lwaki Katonda yakulemeza akagulu ako kubanga yamanya bw'onoofuna amagulu gombi ojja kubeera wa ttabba okusinga ky'oli. Olaba kati olina akagulu kamu akamu kalema ne weeyisanga alina amagulu ana kiba kitegeeza Katonda w'amaanyi nnyo abaalaba era y'ensonga lwaki oli ky'oli kubanga Katonda alina we yakuteerako full stop n'agamba gundi ggwe Mark Magembe omutemi w'ennyama mu luzungu bayita Butcherman koma wano kubanga bw'onoosukka wano ojja kuba olina ebizibu by'ogenda okuleetera ensi. That's why nti nze naturally bwe mantambula mu kkubo si wamulema ssente kubanga simanyi kyamulemaza. Naturally Katonda bw'aba akoze ekintu omulekanga n'akimiininga kubanga bakitegeeza. Mark Magembe Butcherman mwakedde nojja ne bayaye banno bamafia ne mukuba omusajja gwe bayita rock giant, the legendary rock giant amu kubatandika rock music oba hip hop omukubi emiggo simanyi nti yagaana okwenda osinga nga Ghetto president ne mumuddako ne mukuba simanyi ono n'omulago munoonya. Please respect yourself so that other people they respect you. If you don't respect yourself, nobody's going to respect you. That kind of business, no sense practice of torturing innocent Ugandans must stop because all of us were Ugandans. Okufuna ekitiibwa tekikwetaaga kumala kigula. Engeri gye wayisaamu yokka yeekufuula ky'oli abantu okuwa ekitiibwa. Butcherman ne bw'olitambula ng'oli bwerere ku street z'e Kampala tojja kufuuka ghetto president. Tekijja kusoboka. Tosobola. Respect bw'otewa respect era ajja kuwa respect. Teri Rastaman asobola kukuba Rastaman munne essasi oba mbooko. Teri muyimbi asobola kudda ku muyimbi munne n'amutulugunya ky'okoze. Omuyiridde amazzi omukubye kubanga gwomanyi oli mu poliisi n'amagye biri mu ngalo zo. Kino nno kikyamu. Katonda amanyi lwaki yakuteekako full stop. Otherwise wandibadde more deadly than AIDS. But please stop your nonsense. Mark Bugembe omutemi w'ennyama mu luzungu tuyita Butcherman, please stop your nonsense. There are reasons as to why God made you to be like that. Because he knew in the future it would become a problem. Ngenze maaso ekigula bigikiwedde kati ngenze ku program entuufu eyatuleese. Ntandise bwe nti bannayuganda mwenna ntera nnyo bagamba ebintu bino ne mulowooza nti nsaaga naye si saaga ate mba nkitegeeza. Mujjukira ebbanga gye liyiseeyo katono Yoseero Tabayisula mutabani wa Kaleekyezi yali tasobola kuvaayo wadde okwogera amannya g'amatuufu wadde okwogera obuyigirize bwe kubanga si bayigirize bano abasajja bonna bafu. Ne mbabuulira amannya ga Yoseero Tabayisula mutabani wa Kaleekyezi amannya g'amatuufu. Ne mbagamba omusajja si Munnayuganda, ne mbagamba mukazi we mutowe Jeno Salimu Sale akanda naho yeita akanda naho erinnya nga lya Kinyankole kumba omusajja mu Somali. Yensonga lwaki business zaabwe zonna zirimba foreigners. That's why we Ugandans we are disrespected than the foreigners who reside in Uganda right now. Kubanga bana basajja bakimanyi si baawano.
ekyo sigenda kirwako naye nga tusigala tugamba twagala obuyigize president twagala obuyigize bwa Yosef Tabaisiro mutabani wa Kalekezi abo tuwe ne mukazi we Kembabazi kubanga siba na Uganda byone babikola buli wa mateeka n'okufuga eggwanga balimenya balifuga mumenyi mu mateeka njala tandika bwenti wetwogerere sawa zino eggwanga Uganda lifugibwa omusajja Omusomali Salimu Sale era yaduumira Amajje in each and every corner of Uganda. Jeno Salimu Sale kwandwa naho Omusomali yafuga Uganda with immediate effect kubanga ono musajja Yosef Tabaisiro mutabani wa Kalekezi yayiika dda Windows taliimu bategerera mutegerere njala tandika bwenti nabagamba nti ono musajja yateeka ne barracks ewe ekapeeka jaina factories ezekimpatiira kati sawa zino baplaninga kye tuyita scientific genocide nendala egenda kubeera nendala genocide bagenda okukola singa ebyo baplaninga byonna bigeremerera bategeka okukola genocide ne genocide bagiplaninga within Buganda region era n'abantu bonna percentage eri makomera basinga obungi bonna banda bannambi enamba y'amawanga amalala ntono nnyo kubanga bakimanyi nti ekinyisi ky'obyobufuzi n'abasinga okukana by'obufuzi bali mu Buganda region yensonga lwaki n'ekibbattaka kisimbye Buganda yensonga lwaki n'ekitabantu kisimbye Buganda gwolyo David birebe Uganda bifamu abantu nga kya Buganda nedda kubanga bakimanyi nti ekisinyi ky'obufuzi kiri mu Buganda kati njala bategeeza kino wammanga barracks zonna ze twali tumanyi mu Uganda nga abasirikale tebavaamu abasinga obungi babajjamu bano batandise okuteeka strategic barracks one ba planninga okuba nti bagenda ku safeguarding obuyinza bwabwe bwe bagenda okubanga babbye nejjukira twabagamba nti okulonda obajje kuli batekuliyo Robert Kyagulanyi Ssentamu ye next president of Uganda believe or not batandise bwetu omusajja ono Omusomali eyeteekerateekera okusaanyawo abantu aplanninga okuteeka barracks oba yazitaddewo dda mu bitundu wona wammanga eggaluga ono musajja Omusomali mutabani oba mutiyandi badde nga mutabani wa Genofala Aidid kubanga muganda wo mugenzi Genofala Aidid alabika oba si alabika yazala Salimu Sale batadde barracks eggaluga enerimu amajje aga special forces to counter attack batadde eggaluga Kasenyi ey'amajje to counter attack ensozi zonna ezotolodde Kampala ezimu bataddeko amajje to counter attack abaloko defense bw'omuza ne mulabero DU DU bano ba SFC abatambula ne mundu eriyo abantu ba Ssekinomu abali mu ngoye z'ebulijjo abatambula ne mundu mu motoka z'abanga bakalakala nazo kati nno okumanya bana abasajja bamaliridde okusanya oba Uganda batuse n'okuba nti ensi ze baali basuulirira eddokola nazo emikago batandise okukola nazo emikago kino kitutwala nti genocide anytime egenda kubeerawo further information about this ejja kujja kati kangende maaso njala kyongerako buli muntu yenna ng'okyayagala obulamu bwo ng'oli muna Uganda we baggulirawo amabaala we baggulirawo ebisabo by'omupiira we baggulira ebifo byonna ebikuŋŋanyizibwamu ebingi please mubeere wakati mugenda mu mabaala omwenge mugunywere mu mabaala ne babayo ekivulu kya nnyimba temugenda mu kivulu mpaka okulonda kuwedde pya ekyatuuka erugogo ku World Cup ya South Africa bakirina ku tebo era bagenda kikola nkiddamu ekyatuuka erugogo kukusa mu bbiri zitwa zali bbiri 12 meka South Africa World Cup gye yaliyo bakuba bomu erugogo ekabalagala ne kansanga bakitadde ku tebo bagamba nti singa Robert Kyagulanyi Ssentamu abakuba kawe bakabalanga kabakubye bano baplanninga okola terror alerts mu bifo ebyenjawulo eri banna Uganda then bamale bagambe nti ensi eri mu state of emergency then baduumira amajje gatekinge over ebyokulonda bibagenda kuba bira mmya niki nemmye nga tebiriyo so njala kubiriza munna Uganda buluwola bakakuukulu konna kewale naddala nga tumaze okulonda oba naddala nga tuli process y'okulonda kubanga abana basajja bayina mission ey'okujjawo even n'obutakkiriza kulonda kubeerewo kubanga batidde nnyo so njala bagamba ebifo byonna ebisanyukirwamu nga biri congested please mubyewale kubanga ekyatuuka erugo kubajjukira nabagamba bana basajja benyini bakuba bomu bagikuba ekabagala ne bagikuba erugogo ne bagamba Al-Shabaab yagikubye it wasn't Al-Shabaab Yosef Tabaisiro mutamani wa Kalekezi yali agala sente za UN neza America wepo neza African Union nga bazimuletedde ku meza ku diru ogenda okuuma Somalia interest z'abazungu olwokuba nti Yosef yono yali tasobola fulumya amajje ga Uganda nga parliament emukkiriza
kati ye kye yakola ne bateesa ne high command ye kuba history nagibawaako dda ne bateega bomu ne zikuba bannayuganda ne zibatta mu kumala obbakuba immediate effect parliament bagibuuzaako bo balangira bulangezi Al-Shabaab yetulumbye naffe katusitula amagye gagende Somalia galumbe Al-Shabaab ku besi zaazo tulwanagane nabo kumbe okuba bannayuganda kaali kanyeebwa okubakuba batwala amagye ga Somalia nakati agakyali okubanga bafuna ssente. Do you copy? So incidents endala ejja awusigenda kulwawo ngenze ku information endala njala kutegeeza omukyala Rebecca alitwala Kadaga wonna wooli wootambulira yongeramu okwekengera n'okutambwe buli lwotambula ebigere 10 tunule emabegawo emmotoka z'ogenda otuulamu zetegereze nawa woolya wetegereze. Maama Rebecca Kadaga okyali primary target y'abasajja bano bamafia. Okyali primary target y'abasajja bano bamafia. Bano abasajja balina mission endala ey'okusatu nti bo bagamba okulemererwa boonoona batya baagala tteeka ensi ku bunkenke nga bakola ebikolwa bino wammanga. Singa okulonda bakulabira ddala nga kugaanye baagala kutta abantu bano basatu wammanga. Asooka Rebecca alitwala Kadaga, you are the primary target. Second target yennyini agenda okuvuluga ebyokulonda naawe eri target. Simanyi jajiri ya Simon Byabakama, you are the next target in Chu. Simon Byabakama, the third target in Chu. Ate yennyini yatulugunya bannayuganda n'obbajja mwenjala n'obbanyiga obuli maawa gwe bayita Geno Kaka Bajenda. Those are the 3 primary targets. 1, Rebecca alitwala Kadaga, Simon Byabakama, Geno Kaka Bajenda. Mwe target 3 ezinza nazo okulemesa okulonda okubeerawo. Mumpulidde bulungi? Kati bwe mudda mu information eno kuba nkimanyi namwe kwemuli benjogeddeko. Buli omu atambule nga yeekengera munne bano emuzanyisa bamafia. Ebyange bwentyo bye mbyogera ne mbirekaawo kati ngenze maaso eyo njivuddeko. Njala kutegeeza Mr. Simon Byabakama n'akakiiko ko Rectal Commission mulekerawo obusiru bwammwe bwe mwayooka ku mabere g'abanyammwe agatali muwadde ekinyusi. Kyetulita ebyokulonda kwe kukyusa obukulembeze emirembe nga temuli kuyiwa musaayi. Ensobi yonna eneekolebwa mu kalulu kano akajja Simon Byabakama ne banno mujja kuba mubalirwa ku ngalo kuba nti mwe mwalese omusaayi gw'abantu okuyiika. N'omulamuzi yakyogera mu session y'omusango guli oguwumuddemu ogwakyagulanyi ne Kibalama. Yabagamba nti ensobi yonna gye mukola esobola okuvaako okuyiwako omusaayi kw'abantu. Nfunye information nti ku bitebe bya district ebisinga obungi mu Uganda ba official Electoral Commission balemesa abaana ba NUP oba ba National Unity Platform okuba registeringa nga beekwasa ensonga zino wammanga. Era njagala mumpulirize bulungi ensonga esooka. Babagamba nti ekibiina kyammwe kikyali mu court. You are not supposed to be nominated. That is a mistake. Babagamba nti emikono gye muleese tegiri valid. Bw'oba oleese emikono 200 bo bagenda mu system ne bamutinga emikono 10 ne badde n'okutuma olete emikono emirala 10 egiri valid. Bagamba emikono 10 giri invalid, they olete emikono emirala. Which time jo taking okuddamu okunoonya emikono giri 10 ebe egenda kutwalira obudde sina kindi nomination days yitewo nga tofunye eki nomination. 3. Bakugamba nti toteekeddwa kuba nti ekifaananyi kyo okireta nga kiri mu kkala eziri n'obubonero bwa NUP olw'ensonga nti NUP omusango gwayo gukyali mu court. Ekyokusatu, abaana bano kennyini buli agenda okwewandiisa mumugamba nti temulina tayimu yaabwe okwewandiisa mbu kubanga ekibiina kyammwe tekimanyikiddwa mu mateeka era tekiriiwo. Njala kusaba Judge Byabakama kino ekintu mukitanga ekyokuzannya naye negoba n'amegga ekigo bw'atyo bw'atandika. Atandika okwepikanga kasawo kakwete n'atandika okanula amaaso ng'ente erinnya loole n'atandika okona amaaso ng'aliko eyaabwe ng'anaalinyibwako lubaale weewaali ng'ate si musamire. Era ekivaamu kye bagamba nti ow'empaka akunama esatu bamuga okunamye nti nedawaga okunamye nti ekivaamu ng'okunamira ddala. Kati munnange Electoral Commission tubasabe n'obuwembefu. Zino sisitimu zammwe enkadde eza divide and rule, confusing and blackmail zandibadde zikoma. Mu generation eriwo
tukimanyi bulungi nnyo nti system gye ngenda okwogerako wansi eno engeri gye babayigirizaamu okubba akalu in the scientific way ngenda gyabya olwaleero sharing a video. Mubadde mumanyi lwaki nini numbers bazibatwalako? Mubadde mumanyi lwaki babatwalako nini numbers? Kati ngenda kibanyonyola bulungi. Mumanyi lwaki ti bana abaana bagenda babagamba nti emikono gye muleese tegiri valid ne battako egimu? Ngenda kibanyonyola bulungi. Kati njagadde kutegeeza Judge Byabakama Simon, Chairman of the Commission, ne ba District Returning Officer mwenna abawandika abaana. Njala babuuza ebibuuzo bibiri. 1. Mu musango oguli mu court, kasita omusango gubeera mu court, ng'omulamuzi ayimirizza activities za kibiina, kiba kitegeeza nti activities zonna zigenda mu maaso. Njala kubuuza Judge Byabakama, mwali mufunyeeko serving letter ebagamba nti activities za NUP zonna ziyimirire era tebateekeddwa ku nominating abakandidate? Temuzifunangako. Lwaki muyimiriza activities za NUP ne bakandidate baabo mubagano bawandiisa? That is my question 1. Mulekera okwesiruwazanga abasajja abakulu abameze envi nga temusobola kumanya nvi lwaki zimeze, kubanga bw'omera envi olina okwebuuza ebibuuzo ebisooka wano. Emyaka gye ntuuse mu gimera envi oba endi embi gye ndiko oba envi za kika? Ebibuuzo bira bisatu. Ndyambi emyaka gyegyo oba envi za kika? Kyenjagala okubuuza Simon Byabakama. Bwabanga kooti tekulagiranga ko kuwa kiragiro kyonna kikuyimiza activities za NUP, lwaki mugaana okuwandiika abaana bano? Lwaki mbagamba nti ekibiina kyammwe tekiri authorized? Lwaki mubuzaabuza bannayuganda? Ensobi entono bweti esobola okuviirako abantu okufutomokka nga bamulooza nti abantu basiru, abantu balaba. Kino njagadde ba warning. Ngenze mu maaso. Ebabegako nabagamba nti Yoselu Tabayisirwa mutabani wa Karekyezi ne munne Kagame ne banne owa Burundi wepo n'aba batamanya ngamba bali Kongo bali ba planning okola kye tuyita Truth Dynasty era bakyagitambuza. Era Truth Dynasty egenda kubeera yansikirano nenga within Uganda already bagiteeka mu weri etambula. Bile bintu mbibagamba ne mwekubye emizimu oluvannyuma ne bituukirira. Nabagamba nti Rwanda eyina ekitundu kyetwala mu Kongo. Ne Uganda lwakuba yebuzabuza nga Afukana abantu gonna mazzi naye ina ekintu kye managinga mu Kongo. Yensonga lwaki bagenda okubba ne babba emiti ne babba gold ne babba buli kimu. Ne bana Uganda abato mu Kerero bali bayitirivu nnyo. Lubadde teruli busa ng'omutamanya ngamba Yoselu Tabayisirwa mutabani wa Kareezi omusajja obulefigi eyajja mu Uganda ojjinja gulo gifuula nti yo terina abantu baayo ng'asituse n'empalaata ye ne mubbi munne kungwe suspect 075 abanjibwa mu America okuba ntasobola kulinnyayo nga batuuzizza olukuŋŋaana gali gava omwange ne basayininga endagaano ez'okukola nkiddamu ez'okukola kilometers 223 munda mu nsi ya Congo. Kino badde tunakimanyaako. Yoselu Tabayisirwa mutabani wa Karekyezi Samu Kahamba kuteesa tasobola kulagadde kijja ky'abajjajjaabe naye omusajja Omunyarwanda ne babbi bannabo bagala okubba eggwanga. Olwaleero oba olunaku lwajjo babadde mu kafuba ak'enjawulo n'abamu ku bakungu abavudde mu ggwanga lya DRC Congo kye tuyita wadda gye bayitanga Zaire ne batuula ne bateesa nti bagenda kukola enguudo mu Congo eziweza ku kilometers 223 munda mu nsi ya Congo. Kuno nno si kumanyiira wabula kufunisa malaya lubuto. Olw'ensonga malaya bw'omufunisa olubuto emirimu gy'oba ogisse. Ye sina kindi kambuuze. Uganda kuva ddi ng'enguudo zaffe mu Kampala wakati Uganda bwetandikira zirimu ebituli zirimu ebinnya ate mugende mukola eza Congo. Parliament endagaano zino ezimanyiiko muzikolanga baani? Kubanga ffe tumanyi Uganda ng'efugibwa Museveni mwagala kukola kye tuyita Truth Dynasty nga mugatta ebitundu ebimu bya Congo mubigatte ku Rwanda musobole okufuga Uganda musobole okufuga Burundi Rwanda ekitundu ekimu ekya Congo ne Uganda kubanga yo Tanzania babagobayo ye mission yammwe mwajje walaavu ekola enguudo mu Congo ng'ate waffe mu Uganda enguudo zizikyasinza okubeera embi nga ne mu kibuga wakati wonna wafu. Wenteebuliza wano mukazi wo akulemye okufunisa olubuto
ogenda otya kuwa neighbor nga naye ebizibe mu neighbor ali mu mufunisa olubuto mugamba mugenda kukola kyekyo mukazi we yakulema ofunisa olubuto no one neighbor naye alina ebizibe bimu olubuto lwamulema okufuna katate gwogenza okwepampalikako waki tosooka n'otereza ebizibu bya mukazi wafuna olubuto olyoka ogende kuwa neighbor oba wamagezi nti mukazi wange aleme okuzaala twasala ABCD afuna olubuto waba kituba mu nakitegeera bulungi kiri bwe kiti Uganda ng'ensi eyina ebizibu byayo bigimala tetulina ssente tuli baavu enguudo nfu amalwaliro mafu naye omutamanya ng'amba omugwira refugee ataasomako wadde abafuga eggwanga lyaffe nga balifugira mu buyaaje yasituse n'agenda mu State House ne babbi banne ne basayininga endagaano ey'okukola kilometers 223 mu nsi ya Congo. Weebuuza Uganda mu nguudo zino egenda zikola nsi ki eyali evudde ebunayira negene ku Uganda oluguudo if I may ask. Tuli mu East African Community suulira nga yonti Kenya aleze nekola oluguudo Uganda. Suulira nga yonti Tanzania alevudde nekola oluguudo mu Uganda. Rwanda tekolanga mu luguudo mu Uganda. South Sudan tekolanga luguudo mu Uganda. Congo tekolanga luguudo mu Uganda. Rwanda tekolanga mu luguudo mu Uganda. Mwe laavu mwagijewa etandika okukola enguudo zeru ze Congo okujjako nga mukyatuukiriza dynasty yammwe mwamwe. Okujja nga mukyatuukiriza dynasty yammwe. Amalwaliro tegalina ddagala tulina enguudo embi mwe mukwata ssene mugende mukole kwonga enguudo ani afuna mu kintu kino awo nno sigenda kulwawo buli omu akitegedde era nkibategeezezza bulungi kangende ku nsonga endala mwenna mubadde ku social media ne mulya voice note eyavudde mu bamafia nga mukimanyi bulungi nti COVID-19 mu Uganda kati yafuuse project y'abamafia. It's no longer a pandemic. It's a project managed by the state mafias who are willing to steal billions and billions of money through the forcefully COVID-19 tests by forcing all our children's Ugandans to be tested by force. But in return, we have to pay handsome money of 300 Ugandan shillings, 300,000 Ugandan shillings by force to be tested. Ngezo kubera trend yeno. Nga abasajja bavudde mu kyetuyita pandemic. Voice note mwazuulidde batuula bamafia ne bateesa engye bagenda okuba mu bana Uganda. Bana abasajja batudde ne bagamba nti kati basuubula testing kits eza COVID-19 ezimu nanfu ne bagamba nti buli muna Uganda yenna alina okutestingibwa COVID-19 n'abaana bonna bagenda okudda mu masomero balina okutestingibwa COVID-19 balyoke bayingira mu kirasi oba okukkirizibwa. Abasomesa balina okukola kintu kyekimu na buli omu alina okukola ekintu kyekimu. Katwagala kubuuza sente parliament zayise zan billions and billions of money zalaga luddawa mutandika okubanga buli muna Uganda agenda sasula emitwalo 3 okumuggyako COVID-19 test kubanga mwalese testing kits okuva China ze mwalese mutandika okukola business eyo. Voice note mwajiwulidde bulungi nnyo nga babala billions and billions of money to force people to be tested by COVID-19 nga musasula emitwalo 3 ku mitwalo 32 kubanga it's a project era bagenda kuzibba. Kati jana tegeza muna Uganda ina joli bwe kubanga kwe kufanga tulwanirira eggwanga tutandika okwewala ebi project by'abana abantu n'abaana tembazza masomero. Bajjajjaffe baali batwala batamanya ngamba akusoma tebasoma abaddamu ne basoma ne bano bennyini abatufuga tebasoma mu biseera kubanga Uganda yali mbutabanguko. Temutwala abaana mu basomero bwebanga bikuba temulina all over the school fees mu millions atono nye mitwala 3 osasula abaana batano bowerera ogenda zijja luddawa oba bana tebasoma mpa government ekyuse tebaligendayo teri kutwala abaana mu masomero kati babeere oba tebasoma baleke kusoma. Project ya mwefe era ekyo njagala basa buli muna Uganda yenna tokkirizibwa okuddamu okumanyirwa musimanyi COVID-19 bagenda kutestinga. Bwe tuba tufa kuba tufudde lubyamira tufudde sirimu tufudde emisujja tetusobola kusurvivinga COVID wali kubanga taliwo mu Uganda. We can survive. Oli akusirwa ya musimanyi ngenda kutestinga COVID-19. Don't go there.
eno system business ya mafia. Don't dare go there. Keep your money, stay safe. Kubanga nebagenda bakozesako tembimanyi. Temugenda temuzibawa. Eyo project tugenda jikuba era buli blogger buli commenting buli akola post send not force free COVID-19 test. Egenda kubanga esasulu mitwala 3 kubanga project ya mafia bali mu government abagitese era boli mu voice note eyo bagala billions and billions of money okuva mu test eyo kubanga bagala chikola. Ensonga eddako buli muna Uganda ina joli mwawulira ne tubategeeza nti COVID-19 kirwadde ekyaletibwa abatamanya ngamba bazungu benyini bakyekolera. Bamalo chikola olwokuba nti bayina cyber war ne biological warfare mu nsi zaabwe. Kino mbajala kibanyora ndio ngene point endala. Bana abantu olwokuba nti bayina entalo zaabwe bakola ebirwadde ne babiteekayo. Bamalo biteekayo oluvannyuma batera babiwamba baddugavu ne mu nsi endala. Kile cha COVID-19 bachikola naye nga Katonda y'omundu original copy ya human beings beba fabadduga bakaddugala nkiddamu original copy ya human beings bebadduga bakaddugala. Bana batamanya ngamba bacherupe bakola ekirwadde kino ne beerabira nti bagano basoko tebakitesinga ku muddugavu fo muddugavu ekirwadde nti kituyisa bubi nnyo nga we kiyisa amagulu meeru. Kati omusajja omuchonga maaso mu Chinese yagenda nabbayo copy n'agitwala ewaabwe olwokuba nti bayina entalo zaabwe n'akita nga bagala tunda ddagala lyabwe ne bakikola. Mwategerako nti omu ku basajja bannaggwadda ababadde mu kukola kompyuta mu nsi yonna era bali mu business y'okuteeka COVID-19 mu nsi yonna n'okuleeta ebirwadde n'okuleeta eddagala erigenda obbagama mu nsi yonna naye ng'eddagala eryo ebiririmu twali babuulira dda biki ebirimu ekigendera kyabwe. Kati babagambye nti mu mwezi ogw'11 bagenda tandika okugamba bannayuganda era mbu n'eddagala lyatuuse dda mu Uganda mujjukire ekintu kyonna ekikolebwa omuzungu nga kijja eri omuddugavu ebitundu 9 ku buli 10 kibeera kya bulabe y'obulamu bw'omuddugavu era oba olina okufa. Kino kibagamba mukiwulira. Ekintu kyonna ekikolebwa omuzungu ebitundu 9 ku buli 10 kiba kya bulabe y'obulamu bw'omuddugavu era oba olina okufa. Bakikoze ku mitendera gyonna egy'abaana baffe betuzadde abamu ne bakkirizira kumwa. Bakikoze ku mitendera gyonna egy'abaana kyovula nti ebirwadde bisukaali mu baana abato simanyi alusa simanyi pulesa simanyi diabetes simanyi sikoserozi simanyi ani ebyo birwadde tebizze ebyo birwadde mu Africa tebyaliwo. Babadde batuzala ngo omuddugavu oli very strong kubanga naturally fe abaddugavu fe original copy as a human beings. But omuzungu bwe yajjanga okutandika okugema abantu ng'atandise okugema abantu mu Africa mwe mutandikidde okuzaala obwana buyongoyongo bulwala ssenyiga bulwala ebifuba bulina asthma bulina simanyi endwadde zonna eza buli kika balwala ne ssukaali ku myaka emitono balwala kwashako ebirwadde byonna ebijja mu Africa 99% biva ku system ey'okugema. Kyovula abantu bakwasa ssente gavumenti zaffe eziri mu butitimbe n'obutitimbi bwa dola ne babatandika obagema ku kifuba. Sina kindi omuzadde bw'agaana bamusiba ne bagema omwana wo nenga kibamugemera tokirabawo. Njala wetegereza omwana omugeme bifunga sinagenda ku mwana omugeme. Abasajja n'abakyala abakulu bali ku system kuno abalaba video eno mukimanyiru nye mwakulira okugema tekwaliwo mukyali b'amaanyi mukyali bagumu mukyatambuza ensonga nga bazina okutambula. Njagala ombuulire okuva mutani wa Yosero tabayisirwa okuva mutabani wa Kalekyezi Yosero tabayisirwa yajja mu Uganda ne batandika okugema abaana. Baana bafaanana batya endowooza yaabwe entegeera yaabwe obulamu bwabwe n'ebirowoozo byabwe byonna bifu tebakyalina maanyi. Yensonga lwaki baga nti abannayuganda abasajja tebakyalina maanyi ga kisajja abakazi tebakyazaala tebakyafuna mbuto ensonga zaabwe zikyukakyuka tezikyuka lwakuba nti oyagala baakugema ebirwadde by'otamanyi bakuba buuka. Naye obuuza omusawo omukenkufu ajja kukubulira kye bayita okugema kyeki baba bakuba buuka with time or period of time bujja kubeera activated. Gwe teweebuuza omusajja omukulu ategera ku myaka gyo n'omukyalo omukulu lwaki omuntu atali Katonda naye nga kyeruppe asinzira mu nsi egyatudde ng'atadde amagulu ku mmeeza alannamye sina kindi akuumuuka omukka ng'amaze okulya akato gakkuse n'akugamba nti bannayuganda muwangala emyaka 45 ye Katonda. Mbuuza ye Katonda omusajja n'asinzira mu ggwanga gati bannayuganda muwangala emyaka 45 asinzira ku ki?
kuba Katonda atutonda nti gwe Katonda wali kujjiramu switch woligendera womanya nti ensi yange ekoze eki ekomye gwe lwaki ku myaka gy'omuzungu akugamba nti owangala emyaka bwegiti kubanga bamanyi babakuba eddagala effu okubagema n'amanya nti gojja kuwangala emyaka bwegiti osanga omwana wa myaka 27 simanyi n'alusa osanga mwana wa myaka 2 simanyi na pulesa osanga omwana wa myaka 18 simanyi na sinuses simanyi na biki tunuulira omwana omugeme n'omwana atali mugeme naturally banjawulo nnyo kubanga mwagaana okutegeera kiki muli awo sigenda kulwawo ne mbagambye November bwana atuukira bajjako batandise bakola ki obagembe by'ekifuba n'ekino ekyokugema bya COVID-19 simanyi test temutwalayo baana bammwe eyo ensonga ngimaze ensonga eddako enono y'abasuubuzi abasuubuzi nzize mbagamba lunye nti bizinensi ze muddukanya n'ebizibe byemukoleramu byabatamanya ngamba ne banka zennyini zabatamanya ngamba be babawola looni be bamonitalinga ebintu byammwe be bamonitalinga bizinensi be musasula renti ne mbagamba engeri gye muyinza okuwonamu ebizibu bino musasule looni zammwe zisaavisi musigaze property zammwe bwe mala sigaza property zammwe mugende mu sababuzi za Kampala mugulewo bu container mugulewo bu kioski oba ebintu mbitundire ku mutimbagano gw'enjawulo muyina amadiro gammwe muyina emmotoka zammwe mutandika okutunda ebintu mulejjalejja nga mbitambuza dani okubeera mu maduuka g'abaana basajja kubanga bagenda babba era njagala basanyukirako mwe bale kikola mwatandise okikola abasigadde muve mu maduuka g'abasajja mugaviire muddalo lw'ensonga mwe kennyini mwe musupportinga obulumi bwammwe mwe mwereetera ebirwadde ebibaluma bana basajja bennyini be bananyini baduuka be bananyini banka ajja okuwa looni ng'akimanyi ebintu byogenda okusobola bimanyi amanyi wagenda obibinyikira omusolo amanyi wagenda obikwatira amanyi nere nti gwagenda okusasuza be bantu y'omuntu omu ya controlling revenue yogenda osasulira ebintu ya controlling bank ya controlling loan gye yakuwadde ya controlling rent wopangisa. Do you copy this? Kati bwoba oyagala kuva mu buvuyo buno bwonna njagala okola ekintu kimu muve mu maduuka g'abasajja bano tukole kye tuyita civil obedience mugane ebintu bye basajja bano n'abeesanyukiddeko abavudde mu maduuka abantu ekisookera da fact esooka abantu bonna bagula ebintu mu Kampala bava bweru wa Kampala Mpigi Mukono Ntebe Kansanga Kabalagala Kyengera na Bingo Buddo Mpigi botukwata ku Lwomitiyana bonna gye bava okujja mu Kampala okugula ebintu kati bwe munaakwata ebintu byabwe n'embisembeza bali abaguzi gye bali Kampala egenda badibiri abala basajja sina kindi bajja bega n'okuba nti rent bambasalirako sina kindi otandika nti sasula 3 oberemu 3 kubanga babitandisa nabereda ku mitimbagano. This is the truth. Bana basajja bajja natuko bega ile bakwira amasimu tijango bere mu dduuka lyankuweerere mu balumye muve mu maduuka agaabwe abantu abagula ebintu byabwe bali mu sababu za Kampala. Use your smartphone to market your products. Use internet to sell your products. Alibaba ine duka mu Uganda. Iba ine duka mu Uganda ba ina store. But you order things Alibaba omulimu gwakola naye muna Uganda osobola okukola osobola otunde ebintu byo online. Use your Facebook account, use your WhatsApp, use Snapchat, use what more to advertise your products. Kuba kati abantu badda ku online. Ebyokubeera maduuka n'okanga baliro omwo n'okoyira omwo ng'osasula renti atagenda kudda ebintu byamwe mbiteeka ku mitimbagano abantu bajja bigula ekyo nkyo kiddamu muve mwoyo wolokoso. Alibaba ibe simanyiza nti balina maduuka nti bantu bagenda olio ordering ekintu online bakubira kirina n'akirera ebbe n'ekitika n'ekikuleetera. That's the system. Bwe munadde okwekubyayaka mu Kampala nga muli kuba bibano mugenda susula nze mbabuulira. Nze mbabuulira ebintu byonna bizze online kozesa omutwalo fune miliyoni teko MB za mutwalo advertise your products your goods abantu bajja kujja babigule. Abantu bajja kujja babigule ne mudda mu kizimbe ne mubeera omwo ne mutuula omwo sente tezijja niyo n'okusasula rent. Akusasuza rent ate yenanyiri loan. Akusasula rent ate yakola emisolo yagidabolingo gy'okulemesa business. So mukole ebintu bino mutandika okukola ki mutandika bitunda eyo no sigenda kulwawo ngenda kuvaawo ngenze maaso.
eno nno ngenda jogera pointing ankulu. Buli muntu yenna ng'oyagala change mu Uganda. Njagala owulirize ebigambo bino bikulu nnyo. Mbadde mpita ku social media almost for 3 days nga ndaba muyomba mwekuba empawa muddeno njala mumpulize bulungi nnyo. Kanzi kakanyere eddoboozi. Ffe bwe tulwanidde bati ku social media ne twekuba engolo ne twekuba enkonyogo. Olw'okuba tuwakanira oba tusupportinga abantu ba individual. Olwo Robert Kyagulanyi Ssentamu atunuuliddwa eggwanga lyonna nga naawe alwana omutunuulidde. Bizinesi ze tezikyakola. Famire eri mbulabo bw'amaanyi takyasobola kufuluma ggwanga. Buli lunaku tava mu makooti akozesa ensimbi. Naye gwe ali eyo naawe n'olimu okutegeera obuzibu bwa Kyagulanyi Ssentamu bw'alimu ne mudda ku social media okwekuba eŋŋumbi lwaki? Olw'okuba tetutegeera amateeka na biragiro. Amateeka gasoma gati. Kye tuyita political party ogendera ku mateeka n'ebiragiro by'ekibiina kye kiba bisazeewo. First consider the duration of NUP as a political party lyemaze mu game y'ebyobufuzi mu Uganda. Just 2 months. Before you judge, before you regulate, before you abuse, first ask yourself, in the duration of 2 months, Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abantu abatenyinya batambuza n'ekibiina kino nga ne NRM bali mu kusatira baga nti omusajja ono within the small period of time asobodde okucoveringa Uganda yonna almost asobodde okuvotinga ba candidates almost. If I may say, if there is any kind of small error in vetting, it may be a big discussion topic on social media. No one is perfect. If I may mention, those who blaming Kyagulanyi for the small mistakes, please, first sit back, reverse your mind, compare the other ordinary political parties which are still functioning right now. Compare NUP to those political parties, economically, socially, politically, before you argue. Mistakes are human, mistakes are for human, and mistakes are for all errors. For errors are for human. Please mwetereze ensobi zikolebwa era zikolebwa bantu. Ensobi entono ebekoleddwa ereme tufuukira kizibu. NUP yakamala emyezi 2 ekozesa ssente ze tutamanyi gye ziva, ekozesa abantu abasaze okwokolera ku bwereere, erwanagana n'ekibiina ekirina billions and billions of money ng'erina ne branch eza FDC, DP, kasasiro yenna. Kati teebereza gwe mu kifo ky'okuwumbawumba ensonga zino n'oziteeka wansi nti wabaddewo ensobi kansoka epummulemu. Muzira ku social media mweyawula mu lwaki? Just 2 months. Mulwane NRM for 35 years. Mulwane DP emyaka 6. Mulwane FDC egenda myaka 25. Mwe mwakamala emyezi 2. Compare NUP